Era nga nze natandikawo Girl Child program eno era nga njagala tugibunye Kyaddondo yonna oba oli awo tunagyongerako ne tugyongerayo tulaba nti tulina obusobozi. Mu Girl Child Medical Outreach eno tuyigiriza abaana ebintu bingi bafuna obujjanjabi endwadde ensaamusaamu okugeza nga infections ezibakwata tuzijjanjaba bulungi n'okubabuulirirako ng'abaana abawala tubayigiriza okukola pads kubanga waliwo abazadde